Namnana kutese mnana chabasa olunaku olw'eggulo twayogedde ensonga ne tugaa nti ne bwe tuwandiika byonna era tetusobola kumalayo byonna oteekwa naawe okwenoonyeza ekisingawo kubanga omusingi oba ogufunye. Amaanyi go tegali mu bintu birabika wabula gali mu bitalabika era osaanye okussa ennyo amaanyi ku bintu ebitalabika kubanga omwo ate mwe mugenda okuva ebirabika. Tweyongereyo maaso. Ng'ebyawandiikibwa ebitukuvu bwe bigamba nti tunoonye nnyo amagezi okusinga zaabu oba ffeeza w'ensi kubanga amagezi gasobola okukuwa byonna. Ekisumuluzo ekikutuusa ku ddembe magezi, kyokka ate ekisumuluzo ekikutuusa ku magezi mazima agakwata ku oyo eyakutonda era Mukama Katonda wo. Kyebagamba nti okutya Mukama y'entandikwa y'amagezi kitegeeza okuvumbula n'okutegeera ebyo byonna ebikwekweddwa kyokka ate byebifuga ebintu n'omuntu. Kimanye nti ebintu eby'amaanyi ennyo ddala bifugibwa obuntu obutono okugeza ng'emmotoka ne bw'eba nnene etya akasumuluzo akagikuma yingini yaayo katono ddala. Wagala tutandika omulamwa okutuuka ku buwanguzi. Ekintu kyonna okuwangula ekintu kyonna mu nsi kisinziira ku kutegeera n'okukkiriza amateeka agakifuga. Era nga bwe tugambye nti obuwanguzi si mukisa era obuwanguzi tebwesigama ku mukisa. Nkakasa nti tolisanga nsigo yonna esaba kufuuka muti. Katonda yatonda, Mukama Katonda tayinza kuddamu kutonda miti mipya. Ekyo yatonda yamala. Weetaaga bwetaazi kufuna nsigo ntuufu, ogiteeke mu ttaka eddungi, ogifukirire, oteekeko ebijumusa oluvannyuma olw'ekisa kya Katonda evaayo. Buli lw'otamanya tteeka lifuga kintu okyonoona era n'omugaso gwakyo ogufiirwa. Singa tomanya nti emmotoka eteekebwamu mafuta gwe nossaamu amazzi oyonoona ebintu bingi ebiyinza okwetaagisa ensimbi ate okutereeza. Kyokka olw'obutamanya mateeka gafuga bulamu era weesanga okoze ensobi nnyingi nnyo mu bulamu bwo. N'olw'ensonga eyo obuwanguzi mu bulamu tebulina bwe bwekuusiza ku maka gy'ozaalibwa, ku ngoye z'oyambala, ku mmotoka gy'ovuga oba emmere gy'olya, wabula ggwe okubeeramu ekyo kyennyini kye watonderwamu okubaamu. Kino kitegeeza nti osobola okuba okola ebintu bingi eby'enjawulo kyokka ate n'olemwa. Waliwo bangi abeekwasa obutasoma nene webuuza nti buli agaggawadde yasoma. Olwayo tugenda mu maaso. Tugaa nti munaye mu ssuula eziyise tulabye enjawulo eri wakati w'amazima n'ekituufu. Ne tugaa nti ekituufu kye kinnyonnyola embeera eriwo kati kyokka ate amazima go gabeera ga lubeerera era tegakyuka. Manyi abasinga bagaa nti ekituufu nti kyekyo munaye mwe tutambulira olwaleero, naye amazima tegakola ki? Go ga lubeerera tegakyuka. Era tugamba tutya nti amazima tegamanyi kituufu era amazima tegawa kitiibwa kituufu. Tegawa kituufu kitiibwa. Okugeza waliwo etteeka principle eritakkiriza kintu kizito kubuuka mu bbanga okuggyako nga kirina amateeka gekigoberedde. Etteeka erya gravity erimusika bintu. Singa otandika omulimu nga togoberedde mateeka gaagwo oyinza obutagufunamu. Olaba n'amateeka ne mu mateeka boogera nti obutamanya mateeka tekikuggisaako musango. Kale gwe obutamanya mazima ne bw'oba by'otambulirako by'ebituufu tekijja kukyusa mbeerayo. Kale bw'otegeera empagi principles oba amazima teweetaaga kusaba ssaala mpanvu kutuuka gy'olaga era teweetaaga na kweraliikirira buwanguzi. Kino kitutte bangi mu bifo ebirowoozebwa nti waliwo ebyamagero ne batamanya nti ebintu byonna bitambulira ku mateeka.
obutayagala kuyiga na kunoonya kutegeera kyongedde obulogo mu bantu, kyongedde emitima emibi, ne kyogera n'okwagala okufuna bye tutakoleredde. Tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti kubanga oli musabi nnyo era gwasookayo mu ssinzizo nti toofuna ebizibu oba kusomoozebwa. Anti munaye gwasookayo kati ate ebizibu binaakwanganga bitya? Ffenna ensi etukuba kye kimu, temanyi mwavu yadde omugagga. Oliko 88 Chabasa. Olwaleero tugamba tutya nti twetaaga okusooka okufuna okutegeera oba okumanya amazima okusobola okubaako kye tukola mu nsi. Okubeera omukkiriza ennyo naye ng'ate tomanyi mazima nga n'okutegeera nakwo tokulina, obeera omalaga mbulago biseera. Atali mukkiriza naye ng'ate bino abitegeera, mwattu newankubadde abannakinene ekyafiirwa kyokka ate asobola okuyitawo. Gwe weebuuze, abakkiriza mu ekyo gwe kyotakkiririzaamu ky'ogamba bonna baavu era bali bubi? Abamu ku bo b'amaanyi n'okukusinga ggwe alowooza nti oli ku kituufu ng'enjogera bw'eri ennaku zino. Ensi zaawukanye enzikiriza, kyokka y'ensi y'empagi esinziirwako enkulaakulana yaazo oba obwavu bwazo. Ekyokulabirako, waliwo ensi nnyingi nga kye bakkiririzaamu kikontana n'ebyawandiikibwa ebitukuvu, ffe ate bye tukkiririzaamu. Ky'ogamba ekyo kitufuula ab'enkizo ku bo naddala mu nkulaakulana? Nedda. Ensi ezo zikulaakulanye nnyo n'okusinga zino ezaffe ezirimu abakkiriza abangi nga twonoona bwonoonyi n'ebitono ebiriwo. Twebba bwebbi, twetta bwessi, nga n'obwavu bukula buli lukya ng'ebimera. Kyokka nga kumpe buli wamu waliwo essinzizo n'abawanjagira Katonda abataase ebintu ebiyitirivu obungi. Nze nno ndowooza nti okumanya amazima agasinziira ku mateeka ga Katonda kikulu nnyo n'okusinga abamukaabira. Fumiitirizaamu ti singa Musa teyakozesa muggo gwe n'asigala mu kukaabira Mukama, baalisomose? Oteekwa okukiyiga nti enteekateeka newankubadde omukisa ogulina bw'otamanya gukozesa n'olugendo luba lumpi. Okumanya etteeka erifuga ensigo n'oliwa ekitiibwa era n'ogiteeka mu ttaka n'ogifukirira era n'ogirabirira kya nkizo nnyo okusinga okukaabira Katonda emmere oba amereze ensigo yo ku seminti ow'ekisenge kyo bw'ogikuumira.